ono yasembyeyo oba waliyo n'omulala ajja bw'ananyiiza nja kukola ebirala obulamu gye bweyongera ntambula na bulamu bwe bunvuga waliwo enjogera erinaku zino etambula kola ssente weeyagale tukitwale nti nno webale nnyo kola ssente weeyagale omanye amakulu ebyoyo sibyagala tereera birina okutuuka mulaba alina gyabisimbisa naye birina okutuuka mulinde tereera kugenda kuba bakumu aiva naye mwali ensonga bweti bwerabise sofa tutuuse mu kitundu ekyewala eno eruweero okulaba tusonsowaza ensonga eno nga bwe mukimanyi omukulu mumulaba bwawoomye ate ng'embeera yonna nga bwe twagiteekateeka si yakwetegekera bbanga ddene just kitugwako ne tukyusa ebirowoozo enkya ne tukeera ewammwe 4 days tetutera kulwawo ensonga ne tugisoosowaza tetuba na biseera osegedde kati bwetuli tutuuse ekyalo kijja babuulira ekyabadde eno omulaba omugagga bwati bw'alina okulumba twabagamba abantu bajja ne beekubya yaka ne kati ng'omwogezi w'ebbendebende eryo erya Lwasa Kingdom tubagamba titulumbye tuli Luweero wala nnyo tuliko eno mu kyalo naye ekyalo kijja kuta tuli Nakaseke abantu b'e Nakaseke Nakasongola Nakasongola gye tuli twaleese ebintu olunaku lw'eggulo naye wakitugenda gabayo akamotoka kamu wekali wali ojja kuba okabalaga ndijjo tuzze nako okulaba nti buli kimu kitambula bulungi abantu abeemamaaza abaana batera okwemamaaza ensi abadde manyi timugenda mityana ffe tetwagenda mityana ng'omuntu akyalimu empewo abawala balina okuyiga okubeera dayirekiti okitegeera bw'otandika okuleeta akanzunzu mu bintu byo eno yembeera ekutuukako kati tuli Nakaseke ekyalo kigenda babuulira ekyabaddewo bagiyita Lwasa Kingdom. And we know what they did for us for sure. So now ekyo program yetu tukwemerire, but anytime we shall be inviting them. Of course, I can see on the door, on the app, I'm seeing a certain group of people. I must believe that they're the ones. Kitange nga ffe tuutwo abavudde mu buddukiro ntegeeze budde waffe mu Masaka ate nga mu ngeri y'enjawulo ffe abeddira ente ate nga naawe okimanyi bulungi leero gye tuzze nti ente kigambo kikulu nnyo kubanga wante talina kabi ekyuma okirya omukimbo ogulya n'omusumba ne bw'oba ogaleeta amata anywako wankisubo abo nno baana babuwala ng'ebasoma ebugema yunivasite bali ku mwaka gusembayo. Amiina ssebo. Enkola yaffe yeeyo. Mukulu efaanana eti oli ajja wano bamutwala e Kalamba. Weewaawo ssebo. Weewaawo. Kakati nno engeri doozi ya covid gyerimu obwezigo ono bawala bange bakole omulimu mwangu buli muntu bamuwe doozi ekusinziira ku kola gy'akola n'enfeesa ye. Kibakoze bo doozi batuwadde ya sukaali anti buli omu wa sukaali akayisa akeeko kakati buli amala okufuna doozi yayingira taata tweyanziza ate tanadda ku obwo mukulu wetukoze bulungi okusinga okudda ku bikwate We are looking forward to treat him according to fees he's suffering from. So thank you so much. Yes. That's it. He's
going to be interested in something to come. So there is some hope. Yes. Okay. Ekikubirengerezama. Tutegere bulungi. Tukutegedde. Ekyabalese kujja kinyenyuka. Okay. Wanze manyi event eri wano. Yebayita Lwasa event. Lwasa Mayinja. Tesobola kubanga eyasa Mayinja ate ne teyasa ddoboozi. Wange. Nolwekyo ffe twagala kwebaza Katonda. Abasawo naddala n'omusawo yakulidde bonna. Olw'omulimu omulungi gw'okoze. Mulimu musawo webale tutegeera. Webale kutufaako. Oyogedde mazima obulwadde bw'oyogedde mbadde mbulina era kunnuma. Era eddagala lyokka lyosobola okunkonya liryeni Angela Kwiri eyo libunja kakola. Wange. Aba Katonda amukakola. Mukulu tutwala ekola. Ate bwaki? Ani? Ekyo kyenjogedde. Kati nze ntalekera mu mbuzi yakikwata gendo lyokusendeza omugagga oziwine zikula. Ate nzo ndeeta abalala mbongera endala konolaba abalala edda mu kifo ekirala ekyokulaba. Oyagala kumukulira wano abalaba naawe ndeka. Mukulu yagiwezezza ggula era ebigambo bwe talogota na bulogota. Gaalo. Nazaako ekyalo Roma ne tugaa ye ali ku ki. Kumbe tutuuse. Entale. Waawe sebo. Amiina. Ekyali awo. Olabye mulimu gwa Besiman. Mulimu agukoledde ddala nnyo. Bantu bamwe bwebuyambe nga babitegera. Besiman we bali bakumwekaleza. Kakati mwannyinaze. Tushebwamu enkola kintu sinna kitegeera. Gusembo mwannyinaze tena. Kiki ekiri awo? Akyamwani. Wangi. Mwannyinaze. Ono gwendo onye ebintu ebimu wajja ngowana batanzine nagano salawo byebiki omanyi bagamba bw'oba ogaba omukolo ogwa ddyo ogwa konti gumina kumanya abasiramu bwe boogera byenzize muwa sijja byogerako kuba nabimuwa naye samwina mukisa ate ng'alabika akyalina emyaka akyasobola okunoonya n'afuna abasinga ku nze kale tukite kiki abantu bagenze bagamba nti oba mubikola sipiidi okoze sipiidi lwambeera abantu babadde bakusibako awo mu mawulire era bugazo kibike kiveewebale enjo yalibadde guno gwakumeka gwakubiri ono February nandize muba enjo oba okumuwasa nga mugwa musanvu nekino kyandeetera okumuwasa amangu olw'ebigambo bye bansibako n'olaba akawala nga kasufukane ku buliri naye ne kagamba nti lwasa abantu bafuwa emindi kufuna sente ate nze nzirira kati sikitegeera wakawulira nammwe naye nze nvaagulu nga ŋŋamba nti bandeke ndi mufumbo bandeke obugambo obusemba bwosibirira n'abatanzi n'abatanzi akola ku TV n'abatanzi akola ku TV saagadde nnyo mufuula emboozi wano abantu bajja mwogerako nnyo naye nze ndi musajja busuubuzi abasajja abasuubuzi balumwa nnyo sente zaabwe owulidde naye nze nayagala n'abatanzi nga tesilumwa sente zaabwe nga nnumwa mukwano nagana obituukiriza twatatukiriza tumuleke nga tumaliriza muzeeyi abadde akutabikidde mu kidaala muzeeyi mutuufu egyo myaka gyadda nza nti nali mu magye mweyava ogenda mu busuubuzi kati ndowooza kuba gyayogedde kituufu gye nalinkola era wamusuulawo ku kkubo kiyinza okuba kituufu siyinza kugaana naye ansonyiye mutuukiridde n'ansonyiwa
agambye kamwesasuza mpologera tuvuga naye era yanesasuzza kuba situtte mukazi wabwerera. Abakwagala waliwo abasinga abakwagala kati akaseera ngaka banviireko ddala. Obudde bwani? Obudde bwa Angel bujja kuggwako. Bwanekola abalala bibeekola era nga ngenda nekigenda wangi nze ngenda nakigenda mista. Amin. Kano ke kalabo kenkuwadde ng'entandikwa abagewulira engalo ez'amaanyi okugaba ebirabo manye okugaba kati kano kentuuse kukawaanyi taata wulira engalo ez'amaanyi mwami maasa kano koyitakeekano kano kakayita kakololoko kano kalabo bulabo mugubire enje engalo abalala bakwambukira kuta ebintu nabategedde bulungi amannya g'omugenzi njaka kukyusiza wangi naawe olimonyeza abafere b'ekibuga abalala bazirira koloni nefere kanja gituweddeko kubanga okoye kuweweeza n'enkwana ekirala ekirabo ka apo kategeeza omukwano gwange naawe tegulina gye gulaga niyanzebu ataawo omugole yani omwana muwala oyo ye Angel erinnya eryo nina muwala wange naye ye Angel. Mwana muwala namusanga mu Kampala nenjija nga mwetegereza emyezi nga 6 nendaba nga alina empisa okusinga ku mikwano gyange gimu gye mbadde nagyo. Nsumula osuna kakati bwe nalaba nga asinga ku mikwano gye mbadde nagyo nemwagala nanjagala ngenda okulaba nga ate ayina ennaku eringa eyange talina taata talina maama ate nange bwebiri nendaba ebizibu bye nga bifaanaganamu n'ebyange nensalawo muwase oluvannyuma lw'abakazi lwa mikwano gyange okunjolonga gye mumanyi nga mbawa buli kimu nenfaayo nnyo naye nga tebamanyi lwasayaani kwagala olowooza kuliko ebbanga kuba ndabanga hakiremeddeko naye nsobola nokulaba olwaleero enkya lwoba mukwano gwange nenkukola nenkuwendeza nenkugulira n'enju ani yakugambye emyezi 2 nze mmaze naye ndudde nga mwetegereza myezi nga 5 nga netegereza ngagenda okwanjula ate gyotogera nabatanzi twagala okumanya kasooke nkubuuze si mumutima mubi kuba waliwo n'abakyala wano wakafuna ba TV presenter bameka abatuuka ku kintu nga kino kituva kukola kati mwe mulowooza nojje nakaseki noleka ekyana jinji kinneetaaga kale nkubiriza abantu nti bw'oba owulira ng'olina ky'oyagala ng'ate olina obusobozi obukyetuusaako kyetuuseeko. Zahara Toto inakolagana ki naye? Zahara Toto balira kuba igamba eddini naye Zahara Toto yagezaako kuba mukwano gwange ng'akyala nnyo ne kirabu yange nga nkolako omukwano naye ndowooza yalina kyayagala kyesaatuukiriza. Waji ono yasembyeyo oba waliyo n'omulala ajja? Bw'ananyiiza
nja kukola ebirala ye obulamu gye bweyongera ntambula na bulamu bwe bunvuga waliwo enjogera ennaku zino etambula kola ssente weeyagale yes ekitwale nti nno webale nnyo kola ssente weeyagale